Ab'ebyokwerinda okuli abamagye poliisi n'ebitongole ebirala baliko mu kubakwata akalibo okutte yali DPC w'obuyeni Muhammad Kirumira n'omwalo n'alinnya Mbabazi Mukoone Bulenga gwe batuteewo okwekebejja ekifo kino amasasi bagakubanga 8 omwezi oguwedde. Ono ab'ebyokwerinda gwe betwogedde mu mannya abaleese mu kifo kino wennyini bwe batira Kirumira era yabaleese n'okubalagirira omupango bwe gwali obadda buli kyayogera nga bakikwata ku kamera zaabwe ng'abatambuza ekifo kyonna era olumaliriza n'abatole basimba emmotoka bwe baalukira olukwe. Oluvuddewo n'abatwala Busege okumpi n'akatale era wano abalazi basimba amaze okutta Kirumira. Obadde buli kyayogera kiwandiikibwa n'okukikwata ku butambi nga z'enguudo zibadde zigaddwa nga tewali gwe bakkiriza okuyitawo. Okusinziira ku babyokwerinda gwe baleese y'omu ku benyigira mu ttemu lino. Twogeddeko n'abantu abadde Kirumira bwe yatemula ne basaba abakikola bawanikibwe ku kalabba. Nga bamukutte nga ye yatta Kirumira ebyo bye bawoza nti bamutwale babatereke banoonye obujulizi naye bamutte kubanga naye yamulesa munne abaana be. Ati bwe kubanga kati ssaawa zino batuleka mu nsasagge twebaka ssaawa 2 tubeerawo tetulina kutambulako obunkenke bungi nnyo buli muntu tumweraliikirira. Abdu Muwonge yakusakidde Green ku lwa Bukedde TV.